nsobola kutambula omanyi sotambula ng'omuganda kutambula nga Muganda nkwagala nnyo nkwagala nnyo oli mutima wange sikimanyi Christians mwagala nnyo. She changed my life. That's why I'm here. Mutabani w'omusumba Ssenyonga, Pastor Joshua Ssenyonga alojjezza amasanyu agali mu bufumbo ennaku ze yakabumalamu. Kubuzaako gy'osinzidde weebale nnyo ebali eddala ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggundu yonna gy'osinzidde. Kakati nkugamba akola ekintu kimu, labika ng'osubscribinga, ng'olikinga, ng'osharinga, ng'okomentinga, ate twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggundu. Kakati nno omukulu gw'omanyi bulungi Pastor Joshua Ssenyonga, omu ku basumba wali ku kanisa eya CLC Christian Life Church e Makerere Kavule, avuddeyo wakati n'atereeza essanyu eriri mu bufumbo ng'ennaku ze yakabumalamu ayongeddwa okulabika ng'anyumirwa obulamu oba oliawo n'atendereza Katonda olw'okumugonnomolako ekirabo ekifaananako bwe kiti. Ono asinzidde wali ku kanisa eno wakati mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire. Of course bwe tubadde obulungi nga tugenda mu maaso okugoberera ensonga ez'omuzinzi, ono n'ategeeza nti nno kwegamba awulira essanyu liyitirivu wakati okulabika nga yakola okusalawo okumuyingiza mu bufumbo obutukuvu n'omukyala w'omugole gwe yakamala okulaba nga afuna emabegako gye buvuddeko. Wabula ono agamba kamaze okulabika nga akwata enkasi y'obufumbo n'okufuuka omusajja w'obuvunaanyizibwa, kaakati engabo wakugirumya mannyo alabike nga mu kaseera kano ayongera bulungi okusumba endiga n'okulyowa emyoyo awatali kintu kyonna kimukugira, kubanga yeewaddeyo okulabika nga afuuka omusajja ow'obuvunaanyizibwa. Ono avuddeyo n'ayongera okutangaza ku nsonga ez'enjawulo wakati mu kanisa ya kitaawe, n'ategeeza nti nno ye Katonda oba oliawo yamuyitanga ye muntu okugenda maaso okulabika nga amuweereza, wabula tekiri ng'abantu babadde bavaayo ne boogera nti ekkanisa eno ya famire oba nga bakola bintu bya famire, wabula yagamba ye Katonda yamuyitanga ye, n'olwekyo ateekeddwa okulabika ng'akola ekyo ekyamuyisa mbagirawo. Mwana wa mama, mwana wa taata, ono omukwano gw'alina wakati mu mukyala w'omugole gumuleetedde n'okwogera Oluganda, n'ayogera ebigambo ebimusuuta, ebimuwaana, ebimwebaza, okulabika nga yavaayo n'akkiriza okumuwonya obuwuulu. Omukulu nga bw'omulaba awo ategeeza nti kati mu kaseera kano afunye n'ekkanyiriro ne ku ssanyu ne kamwenyumwenyu, era nga akkiriza nga tewali kigenda kulabika nga kimuzza emabega wakati mu lugendo lwe lwatandise okulabika nga atambula mu bulamu bwe. Nkwebaza otugoberera, nkugamba labika ng'osubscribinga, commentinga, sharinga, gabana wamu n'emikwano gyo, twongere kutuusaako ensonga ez'omuzinzi waawe ze weetaaga okumanya. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV.